Wiki ewedde akakiiko k'ebyokulonda kakomekereza okulondesa abakulembeze ku mutendera gwa disitulikiti ku kifo ky'obwa ssentebe ne bakansala baabwe, wabula mu disitulikiti y'e Wakiso bangi ku baavuganya baavaayo bawanda muliro nga beekokkola akakiiko k'ebyokulonda okufutyanka ebyava mu kulonda ne balangiriramu ebirala. Obetaasoma baayagala banake bino si bituufu. Kyokka bano balumiriza RDC n'ab'ebyokwerinda mu bitundu ebimu okwenyigira mu mivuyo gino. Twalaba mu kulonda ababaka ba district ng'atambula polling station ku polling station ng'atiisatiisa abantu abajja kuzi register ezibaweebwa mu mateeka nti buli agent alina okuba ne kopi eya register. Kiki kye bakola? Baleeta amagye akawungeezi ng'okulonda kumaze okuggwa, bantu bamaze okugaba tetunaba kusiiringa ne bakwata buli kimu ne bakitwala ku ggombolola. Yabuleetera muno mukono bw'ati kati atuuka ku box abuyiwa munenga RDC waali Mr. Ranga ng'alina n'abamukuuma ab'amagye balinga 5. Kati bwe yajja agenda bamaze omuwa wano bwe bamuwadde obulala atulaze nti ateekinga mu baafu araamu. Tumubuuza lwaki mu baafu araamu. Kati mu ntabo eyo kwanguwa mangu addira obugondi buno abuyiwa mu bokisi esooka bwali bwakyerine. Kati nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire abaavuganya Nansana bavuddeyo ne bavumirira akakiiko k'ebyokulonda okufuuka kyesirikidde. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Bano abali ku top abalina obuyinza abali ku level ya RDC ba DPC baani buli we bakozesezza obubi obuyinza bawadde bano aba NRM amaanyi okukola buli kika kya kavuyo. Balumiriza ab'ebyokwerinda obutakoma ku kyakubba bululu kyokka wabula n'okubuzaawo abamu ku bantu baabwe. Buli we balabye omuntu nga mobilize wa National Unity Platform bamulabyeko nga akwasaganya polling center oba polling station oyo bamutadde ku bunkenke. Ennyini tuli ku bunkenke tetukyasula mayumba gaffe. Mukulu wa RDC ne security batugoba era kati essaawa zino tugenda kuva wano mujja kuwulira nga abamu batukutte. Bano balaze okutya nti singa tewabaawo kikolebwa ne mu bifo ebitannalondebwa emivuyo gino gyandiddamu kye bagamba nti kiremesa abantu okwerondera abakulembeze be baagala. Ekimu ku bintu eby'obulabe era ebituleese okwennyamira mu ggwanga lyaffe nti abantu tebakyalina buyinza busalawo ani gwe baagala kubakulembera. Embeera eno bagamba esigana obukyayi ko n'enjawukana mu beesimbyewo mu bitundu gye bawangaalira kye bagamba nti kya bulabe. Tukulyetingamu entalo nga ffe tuli ba kyalo kimu. Batuleetamu okulwanagana okw'emyaka emingi kwe batayinza kumanya okw'obulamu. Sikkiriziganya nabyo. Tuba tukola ebintu bino ng'abakulembeze kitukakatako okumanya nti waliwo obulamu after akalulu konna. Ekisinga okubaluma be bannaabwe aba NRM okubeewaanirangako nga bo bwe balina okulangirirwa ne bwe baba tebawangudde. Agala kutegeeza Mwami Tolubert n'abali mu buyinza nti tuwaddeyo obudde bwaffe nga tutambula mu bantu nga tunoonya support, tuwaddeyo ebyenfuna, tuwaddeyo ssente zaffe, tutaddemu ssente nga tutambula okunoonya support. Kakati omuntu bw'ava erinaga nti agenda kutubba gwe bw'ova n'ogamba nti ngenda kukubba open nga bwe bali bitugamba kati. Era bo bagambye bo tebakyanoonya kalulu era bo bagambye bamanyi bagenda kulangirirwa oba bawangudde oba tebawangudde. Kati ekintu ekyo kimalamu abantu baffe amaanyi. Kati baagala akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo okulaba nga katereeza ensonga zino. Kubanga sirina na complaint nga yeekuusa ku ekyo nti waliwo security beetataganya beeremeseza kukola emirimu gyabwe. Sirina complaint yonna ate security kweri kulaba nti tukola emirimu gwaffe. Bwe tutuukiridde RDC w'e Nansana Charles Lwanga gwe balumiriza okubeera emabega w'ebikolwa bino aganye okubaako ne kyayogera.